Abatuuze b'Ekaabuma ekisangibwa mu munisipaali y'e Makindye balabika Temba atali musasulire Muka Ssentebe w'ekyalo ekyayitibwa Sara Nakagwa bw'ayombye n'omu ku bakazi abadde batuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja eky'okukola bulungi wansi mu kitundu. Kyokka oluyombo lweyongeddeyo okukakkana nga bombi obusungu bakutte ne beekwata amataayi n'okweriga. Bino bibeereddeyo nga Ssentebe Henry Ssebugenyi taliiwo. Kyokka kitegerekese nti abakyala bano ababadde beemalegeya nga bamaze ebbanga nga beerinako akakuku nga kano kaatandikira mu biseera by'okulonda ba Ssentebe okwali okw'ebbugumu wakati wa Adadi Kawuki ne Ssebugenyi. Wabula abatuuze b'eyo ku poliisi gye babadde bayisa abalwanyi nga ne Ssentebe abaddeyo ne beevumba akafubo akatakkiziddwa mu bannamawulire n'abatuuze. Ate poliisi y'ebidduka y'ezoobye n'abavuzi ba bodaboda ekkololo ng'egezaako okutaasa gwe bayisa omubbi w'essimu n'obusawo bw'abakyala abazungu. Kitegerekese nti abagambibwa okuba ababbi babadde babiri nga batambulira ku pikipiki ey'ekika kya bokisa. Omusirikale omulala yazze okugezaako okuyambako ku munne wabula naye n'alema okutaasa omulala eyabadde n'emmondo n'ajja ne basika omuvubuka okumutwala ku poliisi. Ababodaboda basigadde bawondera nga baagala okulemesa okumutwala ekiwalizo omupoliisi okuwa amasimu bbanga okubagumbulula. Yudaya Namyalo, Nobedi Utayiba ku Second Degree no, Bukedde TV.